mwonna woli mumambuka maserengeta mbuchikadde mbuchikakkono masekati mu Buganda nkomekeza ne mu Kampala mukono wa Kiso Entebbe mbaagala nnyo abali ku TV za mugaggadde nga mondaba abali malwaliro abali mu barracks ez'enjawulo abasirikale mwenna abasawo abajjanjabi bakola mu butalo bw'enjawulo saluuni abavuzi ba taxi abavuzi ba boda boda na mwenna abali mu station ez'enjawulo nga mulabira ku simu zammwe mbalamusizaako bwe mala babuzaako bwentyo ngenda kusaba ontambuliza akatambi kano oyina option bantu 10 sharingirako mwenda akamu akasigaze okateeke ku page ya Facebook oba account yo ayitana mu Google access wano abasobola okulabira ku page yo account yo bwetu tusasanya information nyongera okujjukiza n'okutegeeza nti nkusaba ontambuliza akatambi kano ku Facebook ku TikTok ne ku Twitter mpozi ne mu WhatsApp groups ku YouTube nabagamba ndizavinga right ku content wange kubigambo nze mbyogera nze ndi mu face yange nze vunanyizibwako yenna akikola omenya mateeka so ngenda kusaba ku YouTube don't share don't stream nsigaze ebigambo byange kuba nze bivunanyizibwako bwe mali basaba kutambuza akatambi kano mu ngeri gye mutambuza mu butambi buno njagala okusooka okubatuma mu mpita abantu bano wammanga nsaba mu mpita president wange Robert Kyagulanyi Ssentamu abere katambi kano amuli okumpi ogenda kalikodinga okamusindikire ngenda kusaba ali okumpi ne president mukoneko ajje ku live en bwaba tosobola mufunako mugukiriro recording akatambi kano okamusindikire akawulire okwerinda sibutia sana futambule galudde bwomala kumpita president njira mpite Nyanda Yosofeti Baabulwa ntabani we Didigi Salimu Sale au mpite wano Anita Amongi bwomala omumpite Anita Amongi ompitire Inspector General of Police omukulu Abasi Byakagaba ompite omwogezi w'amagye Kolisi Magezi abalabajja tusangayo mpola njira mumpitire General Secretary ne bannamateeka ba National Platform njagala mumpitire General Secretary David Lewis Rubongoya ne bannamateeka ba National Platform mbeetaaga wano ngenda kuyisawo ekigulalo kyange ngenda kibaweereza then tulabe kyekyokola saagala kulwawo nnyo lw'ensonga baddata wa bbeeyi n'obudde butono nnyo bwe mala ofundikira awo njala kuyisawo eddakiika 2 zino njala okwebaza bannayuganda mwenna n'abakulembeze ba National Platform ab'omu diaspora abawangali mu ggwanga erya Amerika buli kibuga n'essaza abakyagenda mu maaso n'okuwandiika amabaluwa n'okuba amasimu ofiisi ez'enjawulo saako n'okukola demonstrations mwe balinyo baliddira okukola omulimu ogwo manyi nti si kyangu nnyo mu nnaku zino olw'ensonga nti ekitongole kikwasaganya abayingira n'abafuluma mu ggwanga lya Amerika kyasitulidde enkundi okunoonya buli munnayuganda yenna nimbanga mukyasobola okutambula ne mugenda mwekalakaasa I salute you mwe balinyo baliddira mwena bali mu Amerika abali mu Canada as well abali mu Bungereza nga nolwe mubaddeyo mubadde mugenze ku ofiisi ez'enjawulo kwekalakaasa nga mukulembeddwamu abakulembeze n'abantu basekino mubalinyo okubeera olwaliro demonstration gyembadde ennanga abaddeko emisana magye mubalinyo mubalerera temujjango kabakulembeze ba National Platform ne chapter mu Bungereza n'abali mu Europe mwenna mwe balakola omulimu ogwo ngero kubaza bannayuganda abakyafandinga struggle eno nga muweerera abaana baba comrade musasulira abaana amayumba mubagulira data nga musapotinga ba comrade bonna ku buli level mubalinyo balira okukola ekintu ekyo nange ng'omuntu abantu kakombe baza mwe balinyo balirira kubanga mubeerawo kubanga singa simu ate tetubeerawo bamumakimanyi kifo gyembeera eno mbirigonjerere naye musobola okubanga mu contact nga bagati why tukoze tya ne bagati mukole bwe muti kale mwe balinyo balirira onja kubebaza mwenna lumu banyabanye basebo mwe balinyo balirira bwe malirizaawo ngenda genda mu kigulalo direct ngenda genda mu kigulalo ekigulalo kya leero ngenda kiweereza president wange secretary general bannamateeka b'ekibiina kya National Platform then bwamala ekyo ngenda kuweereza security alert era nga njiweereza president kati kansooke mu kigulalo ekigulalo kyaleero ngenda kijja mu lufumo olugamba nti atakulekera nawe tomulekera ennyanja ekuttemera atakulekera nawe tomulekera ennyanja ekuttomera Mr. President Robert Kyagulanyi Ssentamu General Secretary n'abakulembeze ba National Platform saako ne balooya ngenda basa mu kigulalo kyaleero nti ebyobufuzi mu Uganda tebiri mu mazima na bwenkanya tutegedde bulungi nnyo nti Nyanda Yosoferi yazanya kifiiriza omulimu gwe gwa blackmail propaganda nakwono namanya ekintu ekisinga obubi ennyo bwe tuba tuli mu politics it is okay ombunne bwayogera kyayagala n'ekintu ekirimu corruption oba allegations ezikwatako corruption eryo liba ddibudde nnyo erisobola okuviirako ne ba donors oba akulembeze ku mutendera gw'ensi yonna okutandika okutula mu kibiina
ng'ekyaba lyake okutandika okutunula mu kibiina ng'ekijja okufuna obufunyi ensimbi olw'ebigambo abantu Museveni basindika ebintu by'okwogera ebimu nga si bituufu. Nkiddamu political statements zonna Museveni asobola ozzogera ku kibiina kya National Platform n'ekigambo kye bayita corruption obulyake kibi nnyo eyo image mbi eri ekibiina n'obukulembeze. Kati abantu bangi Museveni abasindika ne Salim Saleh okulumiza ekibiina kyaffe nti tuli balyake, ekibiina kyaffe kijjako abantu ensimbi. Ne bakiwa ne airplay ku TV ne tutabaako kintu kyonna kye tukola eri abantu abazze okukola ebigambo ebyo. Mubirabange by'obufuzi by'obulijjo ye Museveni yaba asikowalinga. Mr. President, General Secretary, mukirabange ekintu kya bulijjo omuntu ojja mu public n'akola allegations nze na bansaba sente nawayo kadi nawayo miliyoni 600 nawayo miliyoni 10 nawayo miliyoni 5 ne banyima kadi nga kintu ekyo gwe mu politics wa bulijjo labange ekya bulijjo ne mu politics wa Museveni akuteekako ekigambo ekyo nga kinene nnyo nti ekibiina kya mwakifulati kiri corrupt ne ba donors across the globe bajja kitundu bagenti bana batavaayo okukola disclaimer kiki kye bagikola disclaimer tebagikola bukozi ngoze kutunoga nti oyalimba no njera bako ekyokulabirako. Recently waliwo omusajja gwe bayita Kwezimana alina ka YouTube channel yavaayo n'akola ebigambo bitali bituufu ku Honorable Lutamaguzi Ssemakula. Lutamaguzi Ssemakula na instructing lawyer we okuweereza ebbaluwa etegeeza omwami oyo nti bw'aba alina obujuzi obulumika nti yatwala ssente yagende wa Salim Saleh n'amuwa ssente basinkane mu kooti ne bamusavinga. Omwami oyo programu yakoma teyaddamu kwogera kigambo kyonna. Kati Mr. President, General Secretary ngenda basaba ekyo ekigambo kya corruption and allegations bateka ku kibiina kyaffe ezitali ntuufu ziyitiridde zijja tukuba nnyo. Njala soka bategeeza ebyobufuzi bye tulimu. Bannayuganda abamu tebalowooza nga gwe olowooza General Secretary. Bannayuganda abamu tebalowooza nga Mr. President bw'olowooza. Bannayuganda abamu tebalowooza nga abakulembeze ba National Platform balowooza no. Bannayuganda abamu bwawulira ekigambo ng'omuntu wakyogedde ku kibiina kya National Platform ajja kitwala nti kituufu so nga ate ebiseera ebisinga ekintu kisi kituufu. Kati okugema kusinga okukola ki okuwonya. Ngenda kusaba General Secretary, Mr. President, bannamateeka ba National Platform, bwe mbanga ebigambo ebyogerwa ku bannabyabufuzi nti bagibwako ssente nga si bituufu, ngenda kusaba nga nena bugisi mufungize buli muntu yenna avaayo okukola statement eyo mu musavingi n'ebbaluwa eraga nti mumuguddeko omusango ajje mu kooti aleete obujulizi. Bwe munaakireka ne kigenda mu maaso bwe kityo public ejja tuuka okuba ng'egula ekifaananyi ekyo ekitali kituufu kuba Museveni kyayagala. Nkiddamu, public ejja tuuka okugula ekifaananyi ekyo ekitali kituufu. Wano olumu bakomredi muli mado batwala emmere mu makomera nga ssente teziriiwo. Abaana b'abakomredi olumu tebasoma nga ssente teziriiwo ezidukanya ekibiina. Mwe kennyini n'ebintu ebikozesebwa mu kibiina olumu tebibaawo nga ssente teziriiwo, nga n'amazzi temukasasudde, n'abaana nga tebalidde, n'emmotoka nga zitambudde, bannamateeka nga temubasasudde kubanga ssente zidukanya ekibiina teziriiwo. Wabula oli bw'aleeta allegation nti yawaayo miliyoni 607 omulaga nti nawaayo miliyoni 510, kitegeeza balina ekifaananyi kye basiigira public nti nuupu y'omulimu gwo yajja kukima ssente era ssente ezirina so nga ate ssente temuzirina. Kati okuwala ebintu bino byonna okugema kusinga okuwonya. Ngenda kusaba olukiiko lwa bannamateeka ba National Platform mutandike okugema abantu bano nga mubagulako emisango baleete obujulizi obulumika nti baawa omuntu ABCD ssente era ssente zino yaziteeka wano. Ekyo bwe kibalema kitegeeza mugenda kuba mukutta ejjinja limu nga mukubye ebinyonyi bibiri. Ekisooka, buli muntu yenna aleeta allegation nga nfu n'alabira ku gwe muwaabire bagwe muguddeko omusango teri agenda kuddayo kukola ki kwogera kigambo ekyo. Wabula bwe mubaleka ne bakeepinga on nga bagenda ogwo omuzannyo Museveni gwasinga okwagala. Yasasula billions of money okwonoona erinnya lya Amin n'atuuka n'oddizanya mu firimu ezisukka mu emu ng'era akyamwonoona erinnya lye nakati akyakikola. Museveni gwe muzanyirako temumumanyi kubanga eyo tactic gy'asinga okukozesa ya blackmail propaganda and malice. Ngenda basaba omuntu yenna avaayo okukola allegation ku kintu ekiyitibwa corruption mu kibiina kya National Platform bwe temumanyi kyaba akola.
Republic ebefuna ekifaananyi kirala nnyo togenda ginnyonnyola bannayuganda abamu si bangu bwakunnyonnyola yensonga lwaki mbagambye bannanga bakulembeze ba National Platform mutandike okusuwinga abantu abo ng'obudde bukyali bwe mutakikola kijja kuvaamu ekifaananyi nga mutasobola kiziiza ng'obudde bugenze ye Museveni kyasinga okwagala n'olw'ensonga engenda basa mu kigwaro ki atakulekera n'otomulekera ennyanja okuttoomera General Secretary ne bw'onojja ku TV n'ogaa nti yalimba nga temututte mu kooti eri abafunye ekifaananyi nti omusajja omutuufu omwogezi w'ekibiina ne bw'onojja n'ogaa nti oya ezo allegation tugenda zikiriza eri politically motivated eri atama ekigambo kye bayita politically motivated nga ye ekigambo yakitutte wale musiba mu kaguli ne mugambo wa leeta obujulizi ani yakubba ssente waziwaani kintu kiri nga takirina ye kennyini agenda gabane nti eyo trend gye twatukozesezza nfu tugiveeko kitegeeza ekintu kya corruption kigenda kuba ekibiina mwe nga temumanyi ekintu ekyo kigenda kuba ekibiina nga temukimanyi mbagambye politics aside waliwo politics gwe tuzannya olusimiri wogedde ki ekintu kigumira n'ekigambo ekirimu corruption kigambo kikyamu nnyo ne ba international donors basobola kibeesingako nga babeesingako forest information nga Museveni yagiteekawo ng'agiwa propagandalist be ngenda kusaba General Secretary n'amateeka b'ekibiina kya National Platform ne President yonna gy'oli nkusaba ekintu kino you instruct our lawyers to work hand in hand with the General Secretary to prevent this mess. Otherwise, bekikiipinga oni nga kigenda. Public ejja tuuka okuba ng'ekonsuminga ekintu tekituufu naye ng'ate si kituufu. Kwe kubadde okusaba kwange mu kigwero kya leero era nkifundikidde. Right. Bwe mala okufundikira ekigwero ekyo olunaku lwali bakomrade bakomezeddwa mu kooti nga bulijjo akazanyibwa omusawo mulamuzi teyeebase bulungi mukazi we yafunye olubuto lwavuddemu yabadde azizza abaana ku ssomero bwekityo nga batwala ensonga ezo okubanga bateeka baganda baffe mu makomera wabula olunaku olwaliro muganda waffe Wayuso Mufumbira abadde ne message yasindikidde asindikidde omuwabi wa gavumenti n'agisindikira n'omulamuzi ali mu musango ogwo n'amubaka buno ku lwa bannayuganda bw'ati bw'agambye 1 minute bw'ati bw'agambye Bobi Wine, stand with NUP. We will win. We will win. It is a matter of time. We will win. We will win. We will win. We will win. Stand with the party, stand with the leaders, stand with everybody because we will win. We are not criminals. We are not criminals. We are not criminals. Criminals are walking scot-free. We will win this war. People, power, NUP, Chagulanyi, mutakukiriza. Embeera bwe tebadde mu kooti ekanyanya kati njala bagamba otongole akatambi katandise era nga tugenda kusookera ku security alert gye tugenda okusookerako. Mr. President, nkusaba wonna wootudde owulize security alert eno bulungi nnyo
njala kusaba ojulize bulungi nnyo era oteekenge more measures ku security yo na buli wamu wooli. Tukwagaliza emirembe mu buli kimu ky'opulaninga bajjajjaabo Mukama Namugereka akwasizeeko osobole okuvunuka embeera yonna eriwo. Njala tandika ne security alert eno. Mr. President wonna wooli njagala ekusange mu mirembe. Okwerinda sibuti ensanafu etambula egaludde. Mpuliriza bulungi. Mr. President no security alert njala gikusindikira. Katosookere wano. Mwenna bannayuganda baagala enkyukakyuka bali mu Uganda. Njagala musooke mutwale obubaka bwange buno. Buli gwolaba nga avaayo agamba His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu aveeyo tewali amunoonya era waddembe okudda mu maka ge, bonna babasindika kukola kintu ekyo. Lwaki babasindika okukola ekintu ekyo? Kankikunnyonnyola kitege nga sinagenda ku security alert. 1. Bakikola olw'ensonga ekyo bakiyita reverse psychology. Bakikola nga basinziira mu reverse psychology. Ye muntu okuloozesa nga akuzza emabega, so nga yandibadde akulozesa akuzza mu maaso. Kati ye Museveni ebintu abikola kifuula nnenge. Kati mu reverse psychology asindika abantu be ne bajja banoonye civilian ab'amagye abattemu n'abalwiri buli kimu. Kati ye wano mu public n'asindika abantu be bajje bakulozesa tewali kyebaagaza Kyagulanyi. Nyongera okujjukiza ekintu kyokka ekitiisa Museveni ku myaka gino egy'akawungezi gigenderedde akimanyi bulungi nnyo nti emyaka gye gituuse era n'entaana yagirabako. Tamanyi anaatuuka mu kulayira oba nedda okulaba okuba kuwedde agenda kuzzaako ki. Wabula akimanyi nti omuziziko gwokka oguli mu bulamu bwe mu Uganda baguyita Robert Kyagulanyi Ssentamu oguyimiridde mu kkubo lya mutabani we Nyai Musumwani Dere Drinking General. Bajja n'abasinga obungi bonna bali mabuusu abamu abasse. Bannaddiini abamu yabazingako okuggyako Ekereziya ey'Abakatuliki abasinga bonna yabazingako. Obwakabaka obusinga obungi yabuzingako. Kati ye kyamanyi omuntu amutawanya ali ogwo Robert Kyagulanyi tabakulya ensimbi. Kati lwaki asindika abantu bano ogamba nti Kyagulanyi aveeyo teri amunoonya? Nti singa avaayo n'akola singa state evenega nti never ekola statement nti ekituufu kiri nti Robert Kyagulanyi Ssentamu tumunoonya oba mulamu oba mufu. Ebbanga okuva ennaku z'omwezi 15 omwezi ogw'olubereberye ng'olw'ennaku z'omwezi 13 omwezi ogwokusatu twolekera okuweza emyezi ebiri ne wiiki ezigwamu nga pulezidenti talabikako, nga Museveni alina poliisi, alina amagye, alina ISO, alina CMI, alina puso baani bonna nga agamba nti yasinga intelligence mu Africa ne mu Uganda. Kyagulanyi bwabula okumala emyezi ebiri nga tafulumya wabweru wa ggwanga nga mwali, kijja kuba kiwadde ekifaananyi nti Museveni intelligence ye teriiwo ne gavumenti nfu. Tosobola kunoonya civilian n'akubula emyezi ebiri ne wiiki emu ng'oga nti olina intelligence. Ekyo tebagisobola kigamba, nze nkigambye wano. Ekyo tebasobola kigamba, nze nkigambye wano. Balina sigala nga baga nti ate tumunoonya, tetukola ki, tetumunoonya era waddembe okkomawo naye nga bamunoonya kufa na kufa bufi. Era ngenda kuwa information ku president security alert. Kati tebaayo musiru yenna akugamba nti Museveni tanoonya Kyagulanyi. Mubuuze aba military baafuuka ddi aba traffic, aba SFC baafuuka ddi aba traffic. Era ready block zajja zitya okubeera mu Uganda ku makuba agafuluma n'okuyingira Kampala. Kati njera bagamba ekitiisa Museveni obutavaayo n'abantu begamba nti banoonya Kyagulanyi. Ekyo kiri mu reverse psychology, nkola ya kifuula nnenge kuba lowooza nti balina kyebaagala ne bakimanyi. Kubanga singa babaga tunoonya Kyagulanyi bagamba civilian atalina de kisonkole ky'ekibiriiti ne munoonyeza emyezi ebiri ne wiiki bbiri nga temulabako. Mulina intelligence mmwe, poliisi ekola, amagye gakola, intelligence ekola, buli kimu kikola. Kitegeeza nti intelligence ya Museveni nfu era teriiwo. Kati ekyo kibatyo okwogera. Yensonga lwaki bakikola mu reverse psychology bwe batyo. Bwe mumala okutegeera ekintu ekyo, kati kandi okuviire ku ntono
mu security alert jempa president. All right, Mr. President, wonna woli. Njala kutegeeza ebigambo bino. Nyandi Osoferiti Bahabulwa bwatula mu ntebe ye ne family ye abera mutwakaavu ebisere mu abera munyiikaavu. Lwaki? Nti omulabisizza ku local ne ku international level. Ne security ogifudde ya bigere. Ne intelligence ogifudde ya bigere. Kati kino kiyasazewo ye ng'omuntu nga amaze okukola instruction. Yasazewo bw'ati. Yasazewo nti amagye gonna ne poliisi ebadde ku kkubo ng'ekola red blocks baagi withdrawinzeewo. Nkiddamu amagye ne poliisi n'aba SFC be badde basoose okuteeka amakubo bukyanga obula bonna baba withdrawinze babagyeewo. N'aleeta abayeekera ba M23 abadde South Sudan ne Congo be badeployinze mu ngoye eza military nga bambadde ebyambalo bya traffic aba M23. Mr. President ompulira Red block obukyanga bazikola kubadde kaba SFC n'aba police n'aba military abo yabagyeewo. Lwaki yabagyeewo? Mbwakimanyi teri indigenous ali mu forces asobola kulaba n'akukwata oba n'akuwaayo. Kwe kuwa n'ebiragiro nti emmotoka zonna ez'abajje n'ez'abani ez'amagye kebera ambulance bagikebere nga kimaze omuyitirirako. Kati ye kiyasazeewo na withdrawing amagye gonna agabaddewo agaba indigenous n'adeployingawo M23 be basajja bano. Ka video kali ke nakulaga Consulate Mr. President kuwoli. Keka video kano. Bana abasajja batunya siba na Uganda nga bwe nkugambye batunuulire. Abasira na Uganda. Mr. President, insaba mwetegereza abasajja bano na abasajja bana bali ku street mu katambi kano. Wulira bulungi nnyo. Bebasajja abo. Kati oluvannyuma lw'okuggyako bali bonna banna Uganda ba indigenous. N'aleeta abasajja ba M23 abamu baba bajje Sudan abalala bajje Congo be badeployize bali ku makubo. Mboyenga bamuwadde intelligence nti teri indigenous Ugandan ali mu force asobola kukwata Robert Kyagulanyi Ssentamu n'amuwaayo oba n'amukuba. N'akitegeera n'agamba oke kati kambajjeko ntekekaba M23. So Mr. President wonna wole kitegere nti abamagye bonna ba indigenous babajjeeko bataddeko endala hamwe za M23 ze ziriko. Biragiro kibi yaziwadde. Uliriza. Museveni yawadde ebiragiro entara hamwe ze nti obakwatirako shoot and kill. After shoot and kill, they should take away your body. Either they resolve your body or they bury you in an unknown place. Ngabo yakola omugenzi Ben Kiwanuka. Nchiddamu yabawadde ebiragiro nti obakusanga bakubirawo kopa nga tebalina gwebuzizaako omulambo bagugyewo bagutwale bagudissolving oba bagutwale baguzizikire mu kifo nga ye n'abaziise bye bamanyi bakuziise nga bwe yakola Ben Kiwanuka. Mwenna bannayuganda obukadde 49+ Museveni ng'omuntu yamanyi bazika Ben Kiwanuka. Mpozi ne Kahindo otafiira ayinza okuba amanyiiwo. Ne Salimu Sala ayinza okuba nga amanyiiwo. Abantu abasatu Kahindo tafiire, Salimu Sale, Museveni be bamanyi bazika Ben.
kati ne Museveni kennyini yawadde ebiragiro nti bakusanga wonna kukuba masasi omulambo either bagudissolvinge mu acid oba kuziike mu kifo ekitanategeerekeka nga teri ategedde. So Mr. Museveni, as usual, I know you're watching plus entire cabinet of yours. History repeats itself. There is no dictator who rule forever. Every dictator, they lose at the end of their dictatorship. We all know that your obstacle in Uganda, who is going to sabotage your 50-year master plan, is Robert Kyagulanyi Ssentamu. You've sent a lot of your people, the NRM propagandists, on TV, on radios, including some generals, to come publicly to say that nobody is looking for Bobi Wine. But unfortunately, indirectly, we're looking for him. All along since after the elections, you instructed the SFC led by your son, Muhoozi Kainerugaba, to attack Robert Kyagulanyi Ssentamu residence. And they attacked his home, which led to the wife to Robert Kyagulanyi Ssentamu to run out from that home. So right now, as we speak, you removed all the indigenous soldiers who were deployed at all the main roads which are coming from Kampala and those who are beyond on highways. You removed all the security officers and you deployed the M23 machineries, and you instructed them that if they get you, they should shoot you from there and then, and they hide they should hide Bobi Wine's body. So I'm here to inform the public, in case of anything, don't ask what happened to Robert Kyagulanyi Ssentamu. It is Museveni himself who instructed the Interahamwe of M23, if they get Robert Kyagulanyi Ssentamu, they should shoot him with immediate effect and kill him immediately, because he fear that is the only obstacle who is going to block his son from taking over power from him. So Museveni, don't fool the world that you are not looking for Robert Kyagulanyi Ssentamu. You reach to the extent of sending your mafias to go and search in the residence of Robert Kyagulanyi's PA, Don Sheriff, yesterday. Because some of your intelligence officers, they informed you that there is a vehicle which is similar to Robert Kyagulanyi Ssentamu's vehicle, which led them to go there to check the house. When they didn't see Robert Kyagulanyi Ssentamu and Don Sheriff, you instructed your mafias to kidnap the wife, maybe, and the sister to the wife of Don Sheriff, and they were taken away to unknown destination. So don't lie to the people or to the public that you are not the one who instructed the raiding of Don Sheriff's residence. We have the information. We exposed one of your agents who resided at Ndeba, doing businesses, at the same time spying on the indigenous Ugandans. So, Yoweri Museveni, I'm here to expose you. Stop your nonsense. You know it well that you were a refugee from Rwanda. You came with your mother at teenage age. The international laws doesn't allow any refugee to lead a foreign country as you did. You know that you committed a lot of crimes against humanity. You've initiated genocide from Uganda, Rwanda, South Sudan, and other countries. Now you fear to be arrested. That's why you want to kill whoever opposes you. But unfortunately, we are here to expose you. That is your mission. So, mwena mutegedde njagadde nkyogere ensi ekitegere nti ekiriwo yaba instructinze oba musangira bamukuba amasasi bamuttirewo. So Mr. President, wonna woli njagadde okutegeeza, please weebereremu embe mukolaki enkyo entambula gikyuseemu obeere ng'omanyi kyekigenda mu maaso, kubanga o-expose intelligence ya Museveni yamanyi nti bayindiginansi bebakola ki bebakukuuma era bebadde bakutambuza. So Mr. President, ku security radio njikuwadde bulungi nnyo, ndowooza awo security radio ne bwenjimala bulungi nnyo, Mukama kuume gy'oli. Katuka tugende ku information endala eddako. Information endala eddako. Oluvannyuma lw'okulabisa Nnyandi Yoseferi nti abasirikale bali abaweebwa Robert Kyagulanyi Ssentamu mukuuma mu biseera bya kalulu,
abasirikale abo fe twamanyako abasirikale 9 but unfortunately bali abasirikale 16 twamanyako abasirikale 9 ne bali twamanyako abasirikale 9 nenga bali abasirikale 16 ngenda basomera amanya gaabwe gonna mbabuulira wamu gye bali kyekya batuuseeko na buli kimuga bwe kiri kati ebiseera mutubadde nga mu campaign trail eyo nenga abasirikale abambi bakoowa olumu ne bavaako abalala ne beegattako fe tuba tulina faces zetulaba zokka ezo nenga waliwo abalala babeera ki abadde batambula ne president kati information entuufu twagibawa ekituufu kiri nti abasajja bano basindika abavubuka bano nga balina instructions ye byamukama yabawagenda kuuma president ku makalakalu ne kwaliko n'abantu abalala bali batambulira ku ttiimu ezo nga baagala nti olumala okulunda bwe ruti president bamutira information agibawa kati bo bano abasajja abasinga obungi ttiimu yonna olunaku lwe babawa president n'ababriefinga n'ayogera nabo mu mirembe n'ababulira koozi ne bagitegeera bwe bagenda batambula ne president mu campaign trail bagenda okusanga omusajja talina buzibu nga koozi gy'aliko ekwatagane ku bizibu byabwe ne bagenda nga bavaamu embeera ziri ze bali babasizeemu ng'omusajja talina buzibu abatwalanga mikwano gye abatwalanga bannayuganda banne ne beekanga nga batuuse okukuma omuntu nga baagala kulya omubiri okuva ku kiri kye bali babasindiseeko okitegedde bulungi nnyo kane bafuuka bamukwano baluganda ngera bwe kiri nga n'emmere balya kwemu abasasulya woteeri abawoneka alawensi akatono kabaafunyeewo abasajja bagati wali buzibu ffe katukuma omusajja olunaku lutuuka nga amaze okulonda nga 15 kati ye Museveni alowooza nti ebiragiro bye baabawa mu ntandikwa balina obituukiriza abamu ku ttiimu eyo but unfortunately bo bakola omulimu gwabwe gw'okukuuma president ebyaddako tebabimanya yabula atya yavaawa ebyaddako tebabimanya era ye n'agenda gage kati Museveni ne banne bagenda okulaba nga banoonya omusajja banoonya yabula ate tebakitegeera ne bamanya nti ttiimu gye baakwasa omulimu ogwo yeyina okuba nga erimu ekizibu kwe kusooka ne bassa akasiiso oluvannyuma bayita ne babakwata bonna ne bateeka munda naye wetwogerera essaawa zino abamu bali mu basement enaggulu babatulugunya abalala bali ku poliisi bali ku kkomera lya poliisi eriri ku Lerwe headquarters Lerwe enkadde bw'oba ova Kampala ng'oyita ku Kampala road waliwo akabangiriza akali awo kebayita Lerwe park kati wansi eri ku kikubo kiri ekidda ku Nasa road waliwo ekkomera lya poliisi weriri abaana bali mabuuso bali mu basement wansi mu tokya kyemba ya wansi abasigadde bakyali naggulu babatulugunya bali mu kubatulugunya bwe batyo bawawuddemu but unfortunately ekibi ekyazeewo abasajja bano babayise mbo babasayiningise empapula ezibagoba mu forces with immediate effect babayise babasayiningise empapula ezibajja mu forces with immediate effect nga ensonga gyabo nti basiibuse empisa bone babuuza twasiibuse tutya empisa nga tebasobola zinnyonnyola abavubuka bano baaganya okusayininga empapula ezibagoba mu poliisi ne bagaana nga tebalina nsonga lwaki ekola ki babagoba ne bagamba at least kale mutusasule bwe mba mutugoba kanjira kubuuza the inspector general of police omuntu bw'oba ogenda mugoba omuwa ensonga lwaki omugoba okusinziira ku assignment gye mwamuwa assignment gye muwa abasajja abo yali yakuuma presidential candidate nga mulamu presidential candidate mulamu era na assignment yabiri ekoma ngenda kuzo mwezi 15 bwe yakoma kati okuuma omuntu ya assignment basiwuka empisa lwaki oddira a well trained serving officer wa police n'omugamba nti omugobye mu police nga ng'omuwadde ensonga bwe yasiwuusa empisa kwa sente momo yakuma musajja si mulamu muva mutya mu bbanga muge nti abasirikale mubagoba mu force mbasayiningisiza empapulo by force basayiningire bavudde mu forces kati mulimu bateka mu tokya chambers mulimu bakola kibacunya balina abaana balina abakazi balina family tebamanyi gye bali abamu balwadde n'okulwala enchalwa abana basirikale enchalwa mmwe poliisi teteekeddwa kitambikolo byakutulugunya nakutta bantu lwaki mukutta basirikale mubatulugunya
lwaki mukutta abasirikale mbatulugunya famire zaabwe ziri mu kaaba Abasi byakagaba Muhoozi Kanyerugaba Salimu Sale Museveni Kahanga Muhanga muta abaana bagende. If you are to dismiss those serving officers, please dismiss them peacefully. Don't torture them. Don't torture any serving officer because you signed them to protect Robert Kyagulanyi Ssentamu, which they accomplished on 15th of January 2026. How dare you come out, you say that they misbehave during the campaign trail. How did they misbehave? By protecting the candidate or by failing to complete the hidden mission, which some of them, they didn't know about the mission. Their mission, they knew the assignment was to protect the candidate, which they did well until 15th of January. Don't torture those men. Please just dismiss them. They should go back and take care of their families. Don't torture them. I'm here to inform the international community that the rotten regime of dictator Museveni, they are using their kangaroo courts by torturing the police officers which they were instructed to protect Robert Kyagulanyi Ssentamu during the 3-month campaign of the previous elections. After completing the assignment, they were arrested. Now they are tortured. Beyond that, forcefully, they have been informed to resign with immediate effect. They haven't paid even them for a single coin. Some of them, they are sick. They are detained at Naguru police headquarters, and others are detained at the police detention at railway station in the middle of the Kampala. But a police officer is supposed to keep law and order, which they did. What other mission do the police or do Museveni give those officers which they failed to accomplish? If you are to dismiss those officials, please dismiss them with dignity, not by force. And stop torturing. You don't stop torturing serving officers because they did or they played their role as police officers. Muleka abasajja badde balabira abaana baabwe. Eyo polisi ya Uganda osobola okukolemu myaka 7 notazimba nyumba. Osobola okukolemu myaka 7 nosomesa mwana kutuuka ku university. Mulowooza abantu mbawa ssente mmeka? Buli ekitono nnyo wa polisi asavinga mu polisi ate kubanga alina senior 6 oba senior 4 oba degree. Kati omwana alina senior 4 oba senior 6. Omugambo otya akole mission ezitagenda ku mateeka ate n'omugamba nti omuforce nza asayininge papula afulume. Lwaki mutochalinga abaana? Lwaki mutochalinga abaana musango kigo baakola? You keep on exposing the regime. And the world must know that Museveni has been camouflaging that he's a very peaceful man, but unfortunately he's not. Police is supposed to keep law and order, not to kill or to torture any civilian. Which other mission did you give those guys, apart from protecting the candidate Robert Kyagulanyi Ssentamu? Please, abasi byakagaba manyi kuno kwoli. Police headquarters na Naguru mwenda kwemuli. Kahindo tafire ne wakubadde musota kuno kwoli. Lagira abasajja wabate bagende mubagowe mu police nga mbasasudde bagide waabwe bagende bakola emirimu emirala. Kino kyemukola lwali bajja kikola abaana bammwe. Kino kyemukola bagenda kikola abaana bammwe olwaleero. Bagenda kikola bazzukulu wammwe ate bagenda kisasulira. Tosobola kulagira muntu genda kombu namalo mukuuma alina omukwata omutandiko omunyigo obuli maawa. Omumme mmere omuteeke mu basement wani kwene enkuba etonyanga tomwadde ade bulangiti. Muliwo bako musango kigo baakola. Mubasajja mmwe. Bwe mbanga temusobola kubeera mu bantu mugende mu zoo mutandika okubeera mu bisolo. Abaana b'abantu. Museveni nga bookera n'ojjamu empale ne bubaka ku Janet. Muhoozi nga bookera ku machano n'ojjamu empale ne bubaka ku mukazi ne muzaala obwana buno busitaani. Kayindo atafira bookera n'ojjamu empale n'olubuto olunene bubaka ku mukazi ne muzaala abaana. Abaana ne muzaala nabo benkanaakana abasajja balina abakazi balina abaana. Abaana baabwe basigadde ettayo. Mumukutta abasajja mubatadde mu barracks mubanyiga ensigo.
mwakutte mukaddoni sheriff ne mutone muleka abaana mu nyumba nsiki gy'okwata omwana n'okwata omuzadde n'oliko omwana kitaawe tali wolode yawaŋŋanguka mukutte omukazi mukutte sisita we mulese abaana abato ani agenda obafuna nagenda obaliisa which kind of nonsense is this gwe Museveni goloza gana amajindi go goza bino bino Natasha Shimaida na Patience biki goloza benkanankana bikira Maria mutayogerwako gwe singa bakira kumanya bakwata ddane bamujjamu ne bamusala mabeere ne bamusala ko omuntu ogenda kulya bulungi nnyo abaana bagenda kusigala bati gwe Natasha Patience Shimaida na simanyani singa bakira kumakine ne bakujja bana bagenda sigala luddawa n'ogenda maka g'omuntu n'ogayingiramu n'ojjamu mukazi n'ojjamu ne muganda we ne muleka abaana bali myaka 3 ku 7 ani agenda ne mu basajja mmwe mbalinako obusungu siriyasire mukola ebintu nga biringa bya nsolo mwenna mwina siriimu kabineti ya Museveni namwina siriimu kyovula mutambula n'amajaketi mu motoka mutambulira ku mpeke niyo omusajja omukono omuteekamu basement wansi talina bulangiti talina mmere talina ki ng'abaana bali mwe basajja mmwe muta abasajja abo mwaba mulimu ky'omulanisi gwe tamanyi mwaba mulimu ky'ogwe mutamanyi n'ogenda mu maka g'omusajja n'ogayingiramu n'ojjamu omukazi n'ojjamu ne sisita we n'obato n'otabako na mutima gulumira nti kati bano abaana be tulese mu nju tubalese naani bwe muva mbu tubavuma bwe muvuga nti abaana baye MP bakambo gwe singa nzijja mu maka ge saazi no Museveni nenzijjamu Janet n'abaana olwo netwala n'abaana bammwe ebizukulu bigenda kusigala ku ki bizukulu byabwe bigenda kusigala ku ki kati kambasomera amanya g'abaana bakyali mwe mubadde mumanyiiko abantu bali 16 naye kati kambasomera amanya gano mwe mubadde mumanyiiko abantu 9 kambasomera amanya gano bw'omanyi muganda wo ng'ali ku ttiimu wali tumanyi gano geemanya kuliko Abingire Jonan ye namba 1 kuliko Osike Simon kuliko Okadan John kuliko Mave Moses kuliko Silas Munaifa kuliko Obonyo Ambrose tuliko tulio mujishe Lawless kuliko Masereka Lewis kuliko Onzire Patrick kati ogwo mwenda gombadde mumanyi kati amanya gonna gali 16 wabula basooka ne bakwata be bakutte abala babasigaza kati gano gemanya gonna nga bagali 16 kuliko Abingira Jonan kuliko Osike Simon kuliko Onzire Patrick kuliko Chigenyi Joshua. So the popular Chigenyi Joshua magomanyi the tall serving officer gomanyi mugosi pop koma lebo gomusingo okumanya Chigenyi Joshua gomusingo okumanya ndowooza kuliko Okadani John kuliko Maseruka Lewis kuliko Obed Moses kuliko Mavi Moses kuliko Sentende Idi kuliko Nyende Isa kuliko Nsubuga Osman kuliko Onyangi Elaibo kuliko Enyangi Elaibwa kuliko Tumwejuche Lawrence kuliko Obonyo Ambrose kuliko Silas Munyifa kuliko ne Sizomu Sula gemanya 16 bibasirikale bakwata nefe tumanyika abantu bameka tumanyika abantu mukaga tusula kwata mwana amono yagenda nasoma omwaka mulamba nga akola training okumateka n'ebiragiro gono mukwata omuteke mutocha chemba kubanga jamaliriza mission nga agikoze bulungi nnyo yokuma omuntu gwa mwadde mutaba sajja bano ngo budde bukyali era nyongera kubiza omulanga bana Uganda muve ku diversion
muve ku diversion buno bakanjira busindikire mukunja atasera muganda enkulamusiza constituent uli bulungi onosoje kuteka mweno mbozi mu crucial moment mukunja atasera bagana tuganti akajo bonako kemanya ejjanze teriboka nanzige emizanyo gye bakuzannyisa ng'ozannya ganga games mukunja otasera bw'otagifiiramu ogenda kuluzinga n'akatono kobadde ofunye mu fame music industry vamo diversion osobola okufiira mu games zebakutaddemu gwengoloza mukwata media mwagala gikapitalinga mukunja atasera buno bakajira bakusindikire obadde ofunye omukisa katonda nga akutaddewo ensi ekutegedde otandise ganga games eza state bajja kuttira mu ganga games ezo gwengoloza nti muzannya state bajja kutta ne femu yo yennyini egende gyo badde ofunyewo entono teri muntu ayagala kwesembereza mafia baganga star era mwe mufudde music industry ekintu ekikyamu nti yabayaye mwe mufudde music industry nti yabayaye buli alina okuba nga artist alina okuba nga anywa enjaga alina okuba nga wakibuli alina okuba nga alina gurupu alina okuba nga akuba abantu mwe mwonoonye music industry era kyofuna baga nti mu Uganda muli ba celebrities tosobola butaconcentratinga ku kitone kyo nodda mu kukola ebintu by'ekisiru mukunja atasera weegendereze muganda wange baba wadde sente muzanye stand ne diversion wabula ojja kukemekereza nga ofiridde mu kintu ekyo bwe nakoze programu ya jo mukama asasire namenye buli muntu yenna yakasinkana mu 7 n'okulya sereza mu 7 bamala kukolako profile ne bamanya criminal record yo gye balina yonna ne wagikola ng'okyali mu ssomero bagirina nga yatukako ku poliisi gye bagenda okukozesa nga bait okukozesa ensobi zonna ze baagala okole nga tosobola dde okusasulwa ng'olina kukolera ku masi ya Museveni. Why do you give an opportunity to Lady Museveni to control you over the small crimes which you committed previously? Lwaki mwefuula abasiru na Uganda? Lwaki mwefuula abasiru? Muwadde omusajja opportunity bakolako profile mwenna kubanga temusobola kulowooza. A professional artist afanyo ku image ye, afanyo ku record ye. Nemwe namuloza buli muyimbi mu Uganda ate kubanga alina ganga, ate kubanga alwana. Ebintu bya kisiru, state lwaki bakozesa abaana bazzukulu bannabbi abasiru temwe n'amagezi mbwa mmwe. Abanyarwanda babika musanga bali mu bintu ebyo. Banyarwanda babika musanga bali mu ganga related games ezo. Lwaki mwagala okwesiba nebigere babisibe? Mukunja atasira bine bigambo mbigambye nga kyaliwo muganda monno muna Uganda monno genda mu studio wandike nyimba yimba music wabaganye kitaawo bajjajja waine ettaka dda mu kyalo olime balime bazanyisa mizanyo nkubuuziza Abanyarwanda bameka bali mu game ezo. Banyarwanda bameka bali mu game ezo. Awo njagadde kuyitira obuyitizi. So njagadde bategeeza abapoliisi ekyabatuuseeko kijejje waje bali era nsabye poliisi mutaba muba dismissing nga mubatadde nga tembacho kyalinze. Awo nvuddewo bwe mala okuvaawo buno bakanjala buweereza banna bana Uganda ba comrade abali ku social media. 1 ebbanga libadde ddene nnyo nakati wano wetuli nga tuli ku social media nabagamba nze sikola videos kwata ku bulamu bw'abantu, sikola social life videos no. Okujjako ngoze mu arena ya politics nja kukwatako. Lwaki? 1 ndi muntu nga nze nawe oli muntu, buli muntu alina endowooza ye, si bwe kiri nti wabula muganye oku masterminding enkola ya Museveni gy'akolamu emirimu gye. Tubagambye nti omuntu yenna nga ali related ku state ne waba akoze ekintu kyonna, don't comment, don't share. Kuba muwe emirimu. Omusajja ali ku panic Museveni tamanyi kyagenda kuzaako.
bali ba settings ekintu kyawe ne mukigwa mbuli omu kyokolera video kyokomentingako munamalako mutya nga temusobola kuyiga omuntu yenna kasitaba nga ali state agent oba ali related ku state ekintu kyonna kyakola niyo bakikoze nga kibadde kimunyigiriza kimala ne kifuuka diversion ne kimala kifuuka start era ne bakifandinga muganye okutegera ebintu bino nange mba ne benjagala okwogera ku social life ku bintu ebimu naye ngamba ti mwenna agenda mu kintu kino nkijyamu struggle yawedde Museveni akola atya bwe nagenda mu kintu kino kijja kugwerera kitya bagenda kundaba batya bakomole ngenda basaba omuntu yenna nga mumanyi state agent temukoberera bintu byabwe oli yatuse n'okugamba nga baliku oba badde basiibukalaga nti kati nze trendinga naga nti kati nze trendinga ng'avudde mweke kimuga nti mumuvumira omwana yega nti ya trendinga ne mugaana okuteeka ekintu ekyo mu bwongo mwabaaki bobo onoolwanyisa dikiteta sooka osome dikiteta ebikolwa bye n'enkola ye tosobola kulwanyisa dikiteta nga tusogedde bwakola mwana tugezezzaako okubasomesa bannayuganda ne bannayuganda mumenya n'ekintu ekitono kibalema okutegeera tosobola kulwanyisa Museveni nga tomaze musoma nakutegeera ebikolwa bye oyina kusooka kusoma musajja yensonga lwaki Museveni alemedde okumanya Kyagulanyi gyali kubanga Kyagulanyi yasooka kusoma Museveni nga yambibwako Mukama Katonda n'empewo z'abajjajjaabe ne mumuganye okutegeera akujja ku kintu ekinene n'akuterawo akantu akato okadiscussing goza kye kyamututte Masaka n'avaayo ng'atwakadde anoonya legitimasi kye kimukozesa pate egundi ekolo era ne eflopinze kuba abantu babasombye busombi anoonya legitimasi ne muddira data obudde n'okuva ku national matters abantu balimu bamenyera bintu ekintu ky'okumenya bizinesi z'abantu ku makubo kibali kirina okutrendinga ne kivaako ne spark you are focusing to small issues bw'atyo wabatwala mpaka lwanaalayira bw'atyo wabatwala mpaka mu kifo ky'oconcentrating okuba nti mumuyiya issues oli agenda kuga nti ffe tuli mbyabufuzi buli ekijja tugenda kikombe you are full oli musiru lwaki oli musiru olina mwannyoko ali stranded e Saudi Arabia lwaki temutandika motion egamba nti abaana baffe baveeyo abaana baffe bali stranded e Dubai lwaki temutandika motion abaana baffe bave Dubai abaana baffe bali Oman lwaki temutandika motion abaana baffe bave Iran bave ludda mu nsi zonna gye bali stranded baganda ffe basibidde mu makomera kumisange gitaliyo ne mudda bintu ebintu Museveni ekimusasuza ba YouTubers used to confuse you but temukimanyi to confuse you Minister of Ethics and Integrity weri ne ba YouTuber bali tembozi z'okuwemulanga ku social media nga ne mu America gye basinga okuwambala obubi the moment you mention something which is beyond 18 years and above bakimyotinga oba kisensalinga nye abasajja ne bakwata essimu ne batandika okunyumya emboozi y'okuwemula nobody cares nga bana bamalina amasimu bakuza generations ki
musituke ng'obudde bukyali mukyuse mind. Nze nange nandiyagadde okwogera ku buli nsonga naye ngamba eyo nkimanyi anyone related to the state ne buba mujjamu eriiso I don't celebrate ngamba okay nandiyagadde okutikka ku kinyo ne kansirike oyine bwafiira jjajjana nga sijja muwa maani powa kansirike nensanyukira muli ngati nsanyuse lwaki nze nasooka nensoma society nensoma community nensoma social media nemanya reaction z'abantu n'embeera zaabwe simala ganyiiga bw'onsanga nga nyiize lwaki bwe nafiira omuwala wange abantu bangi baavuma omwana wange bubi nnyo ne banjerega n'okunjerega buli kimu navaayo nenjogera banga nyiize bankaabye no that's life mwattu saagala omanyi weakness yange toligimanya I keep quiet such stories tolina ziwa makulu kubanga kibavuga kati gune bakudriving mu ekyo so njagala bagamba musooke mu concentrating abaana tebanadda mu masomero economy egudde abasuubuzi dola etandise okupaala amafuta galinnye Museveni alina pressure ate mukasikanya pressure kiki muliko ekyo saagadde kuyita njagadde bagamba ekintu kyo mukitegere bulungi nnyo bwe mutateeka pressure abali mu diaspora Uganda Revenue Authority yabajjako dda information yabajjako data yabagambye muyina okutandika okusasula emisolo n'okulaga ebintu ennyonyi zammwe n'ensaasaanya mu diaspora temusobola kyogerako wabula muwadde obudde ba YouTube oyina ateekawo story ekintu nakyo bakumbe pupu nakuba kigabwe pupu abakazi bali ku social media beetundira ddala batunda animal feeds nga balina ne TikTok account nga ne face ze bazimanyi abasajja kwe bali batunda babesiyaga kwe bali ne face account ze muzimanyi ne street ze baliko muzimanyi nowa chikeni obudde ne kitawo kumala obudde nga bali mu bintu bya diversion esasulire nga goto kimanyi which kind of the country is that kubanga bali kibaagala ate kiruda mu sentu boogera lukiri mu Luganda baagala kibaganda nemugana okutegeera out of the war sagala kuwawonya budde kati buno baka njala buwereza ne wankubadde nabagamba nti nze muna Uganda alumirwa muna Uganda tuyinza okuba twawukanya ekibiina ky'ebyobufuzi oba n'endowooza wabula bwe nfuna information embi eyinza okuteeka obulamu bw'omuntu matigga nvayo nenjogera njagala message eno mugisindikire Winnie Byanyima ne wankubadde njawukane mu ndowooza ng'omuntu njagala information mugiwe Erias Lukwago wadde siri wa kibiina kyenjawukane n'ebyobufuzi information njagala mugiwe balooya ba Besigye njagala mugiwe ab'ekibiina kyabwe ekya PPF njagala mugibawe n'abawagira Besigye mu nsi yonna ni wankubadde Besigye wa PPF sirina buzibu naye wabula njagala bwa information ekwatagana ku biki ebiriwo essaawa zino buno obubaka njala busindikire munyago omugaati gwa bbata enkwezi mujjudde mulize bulungi nnyo mugaati gwa bbata oyo musajja alina omutwe omwetoloovu ogumulinga landi mayini eza wawudiwo 2 yatuuka ekiseera nga amaze otuuka ku lukiiko lwa Kosase n'akozesa ofisi ya Kosase okufuna empapula ne visa ezimutwala mu Canada ne mukazi we ogenda okuzaala omwana n'atwala mukazi we ogenda e Canada okuzaala omwana bw'atuuka e Canada omukazi n'azaala bw'azaala sente ne zimuggwako omukazi ne bamuwambira mu ddwaliro nga bunaku oluyitawo biru yeeyongera Munyago yagezaako okunoonya abantu mu Canada bamuyambe but unfortunately nga tuwali asobola muyamba wabula alina abantu byatuukira mu community bamugamba essaazo tetulina ssente naye biru ejja kweyongera oyinza nosasula ssente mpya n'enkadde nga tozirina Munyagwa n'anoonyanonya abantu abayinza omuyamba n'atuuka n'okkuba essimu yali tandikano Kizza Besigye n'abaana bamuyamba ne bamuwa ssente n'asobola okujja mukazi we mu ddwaliro e Canada okuzaala omwana ompulira bulungi nnyo naye oyo yali ku Kosase ssente ng'azifuna ng'akolera gavumenti nakati ssente zonna zaliko zamuwa gavumenti kati kiki ekibi ekiriwo kyenjagala okwabya nga bulijjo naddibanga Promax omwami bamuwa assignment okuvuma Robert Kyagulanyi Ssentamu National Platform ne propaganda we nze bano mbeesobolera bonna kyano zaakolerako eza
Spark TV ne NTV zonna state government channel jakuleka YouTube yoyo state agent namba gambada ne proving at state agent nga bakola emirimu egyo ku blackmailing president, which is okay. Kati omwami oyo retired Colonel Kizza Besigye bamuvunana emisango gye egy'obuyekera. Wabula baloye bagambye tutandika okuwoza state negamba nti abajulize balina naye abajulize tegenda basimba mu kaguli butereevu. Abajulize yagala basigale nga bawo obujulizi naye nga tebalabiseeka mu kaguli. Lwaki Besigye naga nti nze okutandika omusanjala gutandike naye nga abajulizi mbamanyi be baani. Government negamba no tetugenda kuleta abajulizi awo bukola kibasimba mu kaguli olw'ebyokwerinda byabwe. Lwaki ebyokwerinda byabwe? One, omuntu omu abagenda okulumiza Besigye nti muyeekera era yagenda kutta Besigye alina n'emmundu n'ebintu ebirala ye Mugaati gwa Bata Munyagwa y'omu ku bajulizi batayagala kulabereka koko mu public wa mu lutambi lwonna. Omujulizi ayagala okuwa obujulizi ku Besigye naye nga tayagala kubeera mu kamera wadde okubeera mu kaguli. Ye Mugaati gwa Bata Munyagwa yayagala okulumiriza Besigye nti muyeekera yayina emmundu yayina buli kimu. So mukyala Winnie Byanyima niwakuba twawukana by'obufuzi Dr. Kizza Besigye gy'oli mu luzire komera wadde twawukana by'obufuzi n'endowooza Elias Lukwago naye bwotyo n'ekibiina kya PPF omu ku bajulizi ye Mugaati gwa Bata Munyagwa tebaagala mu presentinga. Baakubirako ne ku mwami omu eyali abuliddeko Kongo mumutegedde oyo muvubuka amanya kagenzi yani erinya mwenzo bw'omulumuja bani recently yakomole badde mule bamukwata bamukubirako essima mugamba osobola okutesifyinga okulumiza Besigye gayina bagamba sisobola bamugamba bokkiriza nga tukutanga tukujjako emisango gyonna nga tukuta n'abagamba sisobola kulumiriza Besigye mu kintu kyonna. Bagenzi bakubira abantu bangi nnyo balumirize Besigye wabula Mugaati gwa Bata Munyagwa secretary yakkiriza nti agenda kulumiriza Besigye naye nga talabiseeko mu kooti nga bagenda kukozesa obujulizi bwe. Kati yeyembwe yeeyita omusiraamu yeeyita mbu yasoma so nga ate enkwekweretudde kubanga ayagala kifo mu gavumenti bamusuubiza ekifo ne ssente baazimuwa. Kati be bantu betulina Sam Mugumya webale nnyo Maureen Lewis. Sam Mugumya amukubira essimu n'agamba sisobola kwogera kintu kyonna kye sinaako mutwe n'amagulu sijja kulumiriza Besigye. Wabula Munyagwa Mugaati gwa Bata yakkiriza manyi video n'agenda giraba era ajja kuva yebuzebuzengo omusezi awakana mutali abantu so nga atadduka ekiro manyi ojja kuvayo byogere otandika okunnumba nze nkulina nze nakwetegekera dda. Teri abaddamu nti watwala omukazi Canada n'alemera mu muzaaliro ne Besigye yakwatako ssente n'azikuweereza n'abasajja bannabyabufuzi bakuweereza ssente ng'okyali ku lukikolwako sase ate buli mu kulyamu enkwe essaawa zino. So kati nze mbage Besigye sikwatagana ebyabufuzi wabula wabawo information ng'egenda mumuteekamu mu kintu ekikyamu nzijja n'enjogera nga bwe njogedde. So oyo musajja Winnie Byanyima kuno video bagenda gikuwa abakulembeze ba PPF bagenda mufune information nti omu ku bajulizi yoyo musajja yeeyita Mugaati gwa Bata yensonga lwaki tagendangako mu kooti tagendangako luzira tayogeranga ku retired Colonel Kizza Besigye ku bintu byonna ebibaddewo kubanga yakwata dda ddiiru n'afuna ssente. Enkwezenge omulala eyeekwese nga nago musota mu keesi eno taliimu wabula y'omu ku bantu abakolagane Museveni ne Salimu Ssale okulumika okubega ab'opposition ye mukyala Nabbira Naggayisa Empala. Ye mukyala Nabbira Naggayisa Empala y'omu ku bo kuba naye alina ekifo kyalubira mu gavumenti ne ssente ze bamuwa yoyo. Kati gwe basajja gwe
nogo omuntu ogwo mwetolovu okulinga landmine ya World War II atayina specific job nchokola omulimu bweguti tova ku TV tova ku YouTube tolaga abantu mulimu gwokola nga gwe mulimu gwo gwakulyankwe naga kuwayiriza kati ensike kutegeere nagamba tugenda kulukuta naawe mpaka wadde sikulagana Besigye twawukanye byobufuzi wabawo ekintu kyonna ekigenda omufuule ekigenda omuggyako obulamu bwe nzija n'enkyogera Mukama ansonyiwe kubanga ekyo mba nino kikola kinkakatako nga Munnayuganda. Ompulidde bulungi? So njagadde ntegeeze ensi yonna ku nkwezi oyo omusajja na buli kimu. Naawe wennyini sigenda kulwawo era nvuddewo Mukama ababeere. Tugenze ku nsonga endala. Oluvanyuma lwa ekitongole ekibbobulo mu ggwanga kye bayita Uganda Electoral Commission oluvanyuma lw'okulangirira Mukama waabwe Nnyambi Esofeeri nga tebayina wadde results eziragawo yawangula n'ennaku bbiri wega General Secretary wa NUP yaliko ku TV ne bamubuuza n'abagamba twabagamba bya Mukama aleete results ezimulaga kyalo ku kyalo nga tazirina uploadingayo nakati bya Mukama tayina results ziri mu kyapa ekya website ye kwe yalangira Museveni tazirina yensongola ki Museveni ali mu panic deploying ennyo akyagaba ssente ogezako compromising abantu n'okusomesa abantu simanyi ebya dialogue ne reconciliation abikozeeko kati waliwo munnaffe era comrade munnaffe omukulu gwe bayita Kanti musajja munyoro mwamulabako omwezi oguwedde nga atutte okwemulugunya kwe ng'abuuza Simon Mugenyi bya Bakama Mbereeju amuwe official results zonna eziraga Museveni bwe yawangula ne bazireceiving bulungi nnyo wabula bya Bakama yagaana okuwa results ezo era tazirina wabula kyentegeddeko ti Museveni ayagala kujja bya Bakama ono era omuli anti yalonze omuntu omulala kudda bya Bakama mbigere omwana nti bya Bakama tasobola kuddamu kwogera kigambo kyonna kati oluvannyuma lwa Kanti okupetitioninga bya Bakama n'agaana okurespondinga Kanti azeemu n'awaabira Electoral Commission mu mbuga ng'ayagala etwale bye yagisaba mu bwangu ayise bannamateeka bayita Katongola ndiko advocate n'awaabira Electoral Commission era ebbaluwa bagifunye ebbaluwa esoma bweti to the Register Civil Division High Court of Kampala your ownership ngeraku z'omwezi naku z'omwezi 13 omwezi ogwokusatu 2026 ebbaluwa bagifunye Electoral Commission request for an urgent date hearing in MISC cause number 0070 of 2026 Count Rogers versus Electoral Commission and Attorney General. Ebbaluwa egenda mu maaso negamba bweti. Following the June 15th 2026 presidential elections and following the gazetted of the presidential results on the 6th of February 2026, albeit without the declaration forms for presidential elections from all polling stations in Uganda, a constitutional enforcement MISC cause number 0070 of 2026 has been filed to compel the Electoral Commission to produce the presidential declaration forms from all polling stations in Uganda. This being a constitutional right, enforcement matter would play that it is give precedence over other matters and it is given an urgent date. It is a matter of national importance as well. Yoweri Faithfully, Amos Katongola and co-advocate, copy to Legal Department, Electoral Commission, Kampala,
The Minister of Justice and Constitutional Affairs received the copy on 13th of March 2026, Secretary Registry. Kati, omusango bagutute mu court. Comrade Kanti ayagala to commission mu court eteyo obujulizi obulaga empapula na buli kimu ko yalangirira Nywandi Osoferi tibahabulwa mu bwangu obw'ekitalo batabirina ajja kubulira ensi lwaki yalangirira mukama we Museveni nga n'empapula ezimulangirira tazirina bulungi ko yasinziira yene ebbaluwa bulungi eweereddwa mu high court ono aleete jala forms zonna ko yalangirira Nywandi Osoferi tibahabulwa okitegedde bulungi nnyo kubanga tazirina yeye baluwa receiving do bitongole byonna nga baagala bulungi nnyo omusajja oyo aleete results za talina. Kati ba comrade tulina ekizibu okusinzira kwa ye baluwa. 1 tulakinga consistency okulemera ku nsonga akantu katono nnyo katu divertinga ne katujja ku nsonga. Lwaki kantu katono nnyo katu divertinga? Katu diverting olw'ensonga n'abakulembeze betwali bali tubesingako okubeera consistency nga balemedde ku nsonga. Abakulembeze abo basinga otukulemberamu okutujjako consistency. Lwaki? Remember, obajjukira nti mu nkola ya Museveni ey'ebyobufuzi eby'ekifuula nnenge ye amanyi nti abakulembeze bw'abakwata bannansi babaze obbakwata ng'ate bannabyabufuzi balina price tag oba muwendo gwe babateekako nti Museveni amukubira bukubizi ssimu n'amugamba obadde oyagala ssente mmeka okiveemu. Bwe mwetandika okuteeka obwongo bwammwe lwaki Museveni akwata ssente z'eggwanga n'agula abantu ojja kumanya obuzito bwo n'amaanyi go. Omuntu atali variable batalina muwendo kitegeeza nti oyagala eggwanga lyo. Buli lwokola ekintu ng'obeesinga ku kufuna tolina kyogenda funa mu bulamu bwansi kubanga Museveni yamanyi nti buli muntu mu Uganda asobola okugulibwa ekintu ekikyamu. Bakomredi njala bagamba ekigambo kimu tufune consistency mu buli kye tukola muleme kuwugulwa nnyo buntu butono. Basing on reality munnabyabufuzi yaliko price tag ajja kwewaayo negwe tosobola kwewa kuba go facing ebizibu ekitwala munnabyabufuzi mu parliament kuli abaafunye mulimu abaafunye privileges zotamanyi katasobola kufuna tasobola kulema privileges lwakiri mu muvuma nenga agenze mamba nyonyole ntya embeera nga bwogire mu Uganda bwekunyigiriza ne MP gwe walonda njagala bateekateeka ng'obudde bukyali comrade yenna saagala okwate mu bigawo byange bino obikyuse mbw atonnumba njagala kuteekateeka ng'obudde bukyali. President yatugamba tulibalabira ku bikolwa byabwe era mugenda biraba kino kijje ku nze tosuubira nti waliwo empyagaana agenda gaana okgenda okulayira tokisuubirayo. Nkuteekateeka tosuubira nti waliwo empyagenda gaana okulayira tokisuubirayo taliyo. Lwaki? They invested in their money, they want profit and they want their money back. Nabo bali bubi nga ggwe naye bo bafuna extra benefits nga ba politician. By the constitution they are supposed to be there. But what is your cause? Your cause is to change your thinking capacity until we can do without politicians in the revolution. Focus on revolution. Don't focus on politician. Njagala kuteekateeka. Politician agenda kukola buli kimu ky'ayagala okukola kubanga ajja kugamba nalondibwa n'ogenda okukiika n'ogenda okufuna bye nnofuna nga MP. Njagala kuteekateeka. Tokola video ngo oliwaddemu okuvuma ekyo kyonkuwadde black check oliwaddemu okuvuma bwe totegedde bye nkugamba. Era bajja kugamba mbu president kataliwo tukole tutya bajja kugamba president oga tulayire ne president agenda kibagamba kuba tagenda basindika. Kankubuuze
Bwe twava mu kawole batukatubba ani yakabanja situfetu batukabanja social media president wabuza ani abadde ambanja simwe bwe bano ba first lady ani abadde condemning ebikola bya Museveni kumba first simwe waliwo politician no president ali konsiko ani abadde condemning okubula kwa president sife we have to focus ku revolution tulimo kufocusinga ku banya bya bufuzi tebalina kibagenda tukolera newono bavuma tebalina kyogenda bakyusaako toyina kyogenda bakyusaako lwaki mukirana mukaago kulona kwaliwa Museveni yafuna MPO Crispus Kyonga yasigala mu parliament Museveni yamugana agendayo nasigalayo but unfortunately Crispus Kyonga yafunanga sente nga facilitating Museveni n'abalala bali mu government bali ba facilitating Museveni but fabafu bwe tubalonda ba facilitating achi that's the first question kubanga the first phase ya soka bili abili mugumu ba facilitating achi do they facilitated any activity of removing Museveni ba chikola njagala kulaga enjawulo munabya bufuzi nga munanchuka revolutionalist asobola okugenda mu parliament na solicitinga sente but part of the money nazi investing mu revolution secretly nga tewali amanyi but betulonda n'okuwayo akakadde akaddukanye kibiina zibalumanga byayi n'okujja ku kyebo gulira abaana ebitabo bibalumanga byayi n'okugenda okulaba abaana mu kkomera bibalumanga tebasobola kugendayo so kino kyenjagala obagamba Museveni tolowooza nti sente zava mu ggulu ezaddukanya olutalo lwakinaana no zavanga mu bantu ba agenti babalinga mu gavumenti abali mu bitongole by'okwerinda abali mu finance abali mu pali bana byabufuzi bebasolozanga sente fa baffe bebafuna sente baziteekawa bayamba ki mu commenting ndaba mufirizize comment mu commenting muwandiike temufirizinga mu commenting mbawadde eddakiika mu commenting ku sente zimu ezo n'otolo mu kinaana zava mu gavumenti y'Obote mwennyini nga baani abaziwa Museveni baani abyabufuzi bennyini abali mu opposition ku sente ezaalwana otolo mu kinaana Museveni yewangula mu kinaana mukaaga sente ezaaluddukanya zaavanga mu baani abyabufuzi abali mu gavumenti y'Obote bennyini omuli ba minisita ne ba MP akalulu akaasooka baakatubbako waliwo enjawulo gye baakolawo nedda kantuka wangu ndeba katubyeko niba MP tubafunye bakoze eki
kati kino kankikubuulire manyi mwenna si mu bubi manyi mwenna muwulira emboozi etambula mu nkuubo eriba MP bonna abalondebwa muwulira emboozi etambula mu nkuubo emboozi ezo nnyingi nnyo zitambula nange kennyini emboozi nzimanyi ne bwe ŋŋamba nti nziwa amakulu njogere ku ba MP mbanga ate akuba ekibiina n'okuba pulezidenti ekyo kyo nenkyesonyiwa nenkireka kinnuma n'olya nti MP oli bamuwa 1.5 billion oli bamuwa billioni 2 oli bamuwa ssente bweziti oli bamuwa ssente bweziti ono bamugjamu oli bamugamba toyogera oli sirika ono lwala ono kola ki kinnuma nenga no for God's sake bwe ntandika okudda mu ntawulo ba MP nfunamu ki bagenda tuyamba kinti tewali mulimu kyogwa ba MP ogulya teguliiwo nnyo naye nga nze kyendowoozaako ndowooza ku pulaani B gye bandibadde batuyambako yesu wano ku media sobola gyogera nebo bennyini bandibadde balina mentality gatugulu revolution tulina okubeera plan B. How can we create and facilitate plan B secretly? Nze sifudde kubeera kwa mu parliament, they can, but bapulaninga ki? Bapulaninga okujjako Museveni mentality eyo gye njagala tumuggyeko tutya. Kikyo kachenjagala tumuggyeko tutya. Ne bannayuganda abaliyo kibagala bali mu diaspora. Yes, kalo mugenzi mulayidde mukoze buli kimu. Mulina mentality eri tugenda kujjako akasajja kano by all means. Tukajjeko tufandinze tutyo struggle eno. Tutambudde kyogenda okukola connections across Africa. Ngane MP omwa asituka ndi MP mulonde nengena nekolaga ne president weji ntutula tuogera ku A and B. They can't even do that. Tebasobola nagenda kwogera na president bansinda kubaga ndi why yes nsize wano ngazo omuntu naye embere libwe tumujimanyi bulungi nnyo muntu yambye tutya tukoze tutya banange twetaaga tutya. Tebasobola na kirowoozaako ekintu mugo kisobola okubeerawo. Kino mbadde temukimanyi. Baminisita abaali bakolagane mu Museveni during that time mu Mobotezi regime bafulumanga ne bagenda boogera bakulembeze mu nsi ezituliraanyiriza Africa ne balaga obibobote nenga obote tabamanyi. Ne ba MP bafulumanga ne boogera mu East Africa nga n'obote tamanyi tebamwogerako bakola strategies. Nawono bwe kyandibadde Yesu wadde wali asereza Museveni oba sali musale teka mentality wali bazikuwadde akasajja kalina okuvaako kanfulume ngendeko Mozambique njogera nabe Mozambique. Muyinza okungamba MP wanu poizo nga toyina mukwano go yenna mu East Africa mu Central Africa gosobola gira tule mu China mwogera ku nsonga ezo. Mwagala kunga temusobola kufunayo connection wantu wonna nga Museveni bwe yakikola. Ki tuogera mwagala kunga temusobola kufuna olafu bali social media tusobola kufuna connections all over the world netwogera n'abantu netufuna emikono tu kati gwe MP ng'ogamba nti oliwa revolution temusobola kulowooza ku kintu ekyo. Temusobola kyogerako, temusobola kirowoozaako. Kati kankubuulire omuntu asinga okubeera nga ali useful newankubadde sayidi mu ebimula bubi bamuyita double agent. Double agent abeera wa bulabe naye ataba wa mugaso nnyo atya. Yes, state a compromise kututte ofuna information mu state ofuna ne said
Then state ekimeeti yakussa ku side yaye ya information giteeke eno ne sente zikwata ziteeke eno ng'olita kimanyi gwe bayita double agent ffe twamanyi mwali adda basinga obungi but mutuyambye mutya mu kintu kino state agent ne sometimes waliwo state agent nga ba revolutionist nga bajja mula nti ali eri nenge naakikola ayina engeri gyakikwasaganyamu negwe nebakutuwalira bakutuna omuntu nebakutuwalira ddala gomanyi omugaso gwa double agent ng'oli MP double agent yali mu lume ne mu luzise ne mu lulime bafunamu ne mu luzise bafunamu then kati mu lume ne mu luzise omuntu bamulaba ng'omugaso naye ng'ate ayina w'ateeka essira ennyo w'ateeka essira ennyo mwenna mukimanyi nti eggwanga we are under occupation. It's enough to you to act okumanya ki kyemuzaako niyo omusajja muwadde bulanka cheke mulaga nti asobola nfuga emyaka ebina aleetemu ne mutabani we nyongera kikuddamu kankikubuli Museveni ng'omuntu tasobola n'olunaku n'olumu kukwagala wadde okukusembeza ku kyama kye ekikwatagana n'entebe naye agenda okukukozesa bw'amala okukukozesa alina okukuggyawo nga wazaakola okuva mu myaka gy'enkaaga mu mukaaga n'olwaliro akyakikola lwaki kubanga sisitimu gye yasoma mwena temunnagitegeera sisitimu eri etya make your enemy or bring your enemy closer make him a friend of yours get much from him. After knowing each and everything about your enemy, then eliminate him. Ajja kuba takyali kizibu gy'oli. Museveni kyakola temunnakitegeera mwenna embaata zaaneti bannabyabufuzi temunnakitegeera. Museveni akuyita n'akujja gy'oli n'akufuula mukwano gwe n'akufunamu buli kimu n'amanya okumanya katono ono gy'avudde buli kimu akimpadde nti ye wano simwesiga sobola muteekawo nti ye kati ng'akugjawo bw'akugjawo kitegeeza kiri kyonna ky'obadde osuubira akikulozinze bw'ati wazaakulozinga gapo tufuga emyaka 4 mubadde temukisomanga yeeyo Museveni gy'abadde sisitimu akozesa akuyita n'akuteeka kumpi n'akusoma n'omuwa buli kimu kyonna n'amalo kifuna bw'atandika okutunula nga tokyalina ky'oyongerako nga ne gy'akujje tebakyasobola kweyambisa gwe ng'akugjawo ate ng'anoonya omulala kikyakikoledde emyaka 4 nakati akyakikola mugaanya okuyiga wazaako kyalo asobola n'okuwa ssente zonna z'oyagala kubanga akimanyi information and public archive si munnayuganda amateeka tegamukkiriza kufuga ggwanga Uganda ayina kukozesa ssente ng'era anoonya oba asobola oziwa okubafunamu kyayagala omala obbajja mbwati ng'akugjawo kansooke nkubuuze munansonyiwa ebigo bye ngenda okukozesa eri abantu abakulu n'abaana abato munansonyiwa ekyokulabako kye ngenda obbawa tekifaanana bulungi naye mukigumire sisitera kusaasaanya ntungu kankola akantu kano ka disclaimer video zazo ziraba abantu abakulu abaana abato naye ekyokulabako kye ngenda okukola kiri practical
ate kirinoni bwe tugenda mu kigo ky'abakulu nga tukozesezza gali mpitawa eno yo tenyumirwa abagikozesa babiri banyumirwa ne bwe bamala nga bagijjako nga bagisuula mu kasero era tekuli n'omu ayinza kugamba nti agenda gijja mu kasero ako agitwale mu benseni oba mu sinki agyozaddemu agikozese taliiwo era ewedde kati bannabyabufuzi ne bannayuganda Museveni bw'ati bw'abakola lw'olisanga omuntu ng'akutte gali mpitawo agyozaddemu agikozesa kubanga n'abadde agikozesa agyenyinyala lwaki agyenyinyala ng'ebadde emuyamba okufuna essanyu okitegedde yajambadde ajagala bw'amala ogikozesa ate agyenyinyala nnyo era bw'agijjako agisuula wali tasobola kuddamu gikwata gijja egikoze kubanga agyenyinyala oyo Museveni bw'ati wabakola era mugamba sibategeezezza kutegera bintu bino bwenkunyonyole tutegedde nkuwa ekyokulabirako kyomanyi kiwali okozeeko naawe kyomanyi Museveni bw'ate wazaakola bannabyabufuzi bonna kabeeraani bw'omaze okitegeera kati awo nawo nvuddewo bwe mmala okuvaawo olw'Olwakutaano ndowooza oba ku Tuesday najja nenkola video ne bagamba nti omukyala Anita Amongi ensimbi z'akozesa alina gy'azijja ne mbagamba nti balina enkolagana n'omukulembeze wa South Sudan Salva Kiir nakibagamba ne bagamba information eyingirako 70% ne bagamba 30% musobola ogyenoonyeza naye njagala bategeeza nti information eyingirako 70% ntuufu Anita Amongi mukyala wa Salva Kiir era balina n'omwana yensonga lwaki Salva Kiir tava mu Uganda balina omwana ze sente z'akozesa so njagadde obba full information okuva no temuddamu kyebuuza sente azijja luddawa era n'obufumbo bwa Salva Kiir ewaabwe buyuugayuuga mukazi oli yategeera nti ono ayinayo omukazi oyo yategeera obufumbo buyuugayuuga kubanga ono ayina Darlings Anita Amongi n'essente ezisinga obungi n'omwana omu gw'alina va ku baana abalongo omwana gw'alina omu ku bakulu omwana wa Salva Kiir z'ensimbi ezo era balina ne project nnyingi nnyo ze baddukanya mu Uganda Salva Kiir zaddukanya na Anita Amongi so nomuze kitegedde bulungi nnyo ono Darlings 1 Darlings 2 zamo kitegedde ensimbi empya n'enkadde zaafuna so mutegedde bulungi nnyo so njala kikonfirminga akiwakanamu nawe osobola okugenda okunoonyerezaamu n'omanya information n'olyoka otegeera nze nkuwadde otegere bulungi nnyo information nga bulijjo bwentyo bwe mbikola ne biva bisigadde buuza abala bajja kutegeeza bulungi nnyo nze nkikugambye Darlings we nkuwa information ekulekera chance ne weerowoleza nononya information n'ogyongera kati confirming de kyekyo gemaanyi gaalina ze sente zaalina na buli kimu kikola byonna byateekamu byebyo
oli mukyala wa mwina muno omwana ng'oggyeko abalongo amwinamu omwana okitegedde bulungi nnyo bwe mmala okitegeera naawe onvudde njagadde confirming information ogibawa mubeere nga mukimanyi awo tuvuddewo bwe tumala okuvaawo tudde wano olunaku lwajjo bwe nakoze program naye njogera ku nsonga z'obutatunda ttaka okulyemalako ne mbagamba mujja kifuwa nga mukizza munda nga temukyalina butuuliro na nsibuko ne mbagamba ensimbi ezigula ettaka lyammwe ensimbi ezo Museveni kennyini yazeetekerateekerezebwa abantu be ne mbagamba n'amataka agatundibwa mu Uganda agataliiko program nago gavumenti ekyogerako olw'ensonga kiri mu nteekateeka yaabwe lwaki tosobola kuŋŋamba ogula fuuti 5 ku 5 emitwalo aga 5 oba akakadde kamu n'ozimbako ennyumba ya bukadde 2 ku 3 oba otegeera bulungi nnyo naye ng'okimanyi poloti yo mateeka tekkirizibwa kitegeeza Ministry of Lands ne gavumenti balina ekintu kye bakweka mwe kyemutamanyi etaimu egenda kujja babagambe nti mwenna bagula fuuti 2 ku 3 oba 5 ku 5 ezitawula 10 ku 5 measurements ezo teziri gazetted tezimanyiddwa officially tosobola muntu ogula ettaka mitwalo 5 zino zimbako ennyumba miliyoni 12 oba otegeera bulungi nnyo fuuti 2 ku 5 toyogera gisimawa ogera teekawa compound nkukakasa neobeera mwavu nnyo genda ogula ettaka nga lirina ekipimo ekimanyikiddwa mu mateeka bajja tuka bagambe nti buli yagula fuuti 2 ku 3 3 ku 2 teziri gazetted mwakikola mu bukyamu n'ettaka limwagulako fu nga ye amaze okufuna ssente ze yali baguze agenze lwaki ettaka balitunda mu Buganda wokka gw'oyagala kuŋŋamba kino kijje ku nze saagala oyombe oga nti mbalemesa kino kijje ku nze mwena bali mu diaspora mukimanyi bulungi nnyo nti kibayita address kintu kikulu nnyo mu bulamu bw'omuntu ne gy'asula Uganda ku myaka egigenda mu 6 Uganda terina proper address locations tetulina estate ziriwelo demarcated wabula buli lunaku bakuyitinga ghetto after ghetto after ghetto kubanga districts municipalities LCF tezisobola kukola kintu ekyo kiri mateeka nti wana ennyumba mbw'obanga olina estate gy'olina ettaka ly'otunda lirina okubeera nga liriko nga liriwero demarcated liriko address eriwero written fuuti ezitundibwa wano ziri bwe ziti wateekeddwa okubaluwa amakulu bwe gati wateekeddwa okubanga ennyumba ezimbwa ziri bwe ziti ne bwe ziti wabula buli lunaku bakulyetinga ghetto after ghetto ghetto after ghetto newankubadde abantu baavu no this nonsense must stop. Yes, fena tuli baavu ensi ekulaakulana erina okubanga eri buli ng'ekintu kyonna wano okwata emmotoka yo n'ogivuga mu nsi zino n'otekamu Google map n'ekutwala paka bakuwa location ekuvuga mpaka ku luggi lw'omuntu mu Uganda bakuwa location n'otomera location gogenza okuva nga ekutwala muleke Victoria kuba gavumenti tekiriiko. Wano mbazungu fuuti 2 ku 5 oba 5 ku 5 it's okay kubanga ziri gazetted olw'ensonga bazimba badda mu bbanga ne sewage system ziri connected
era nezo plot 2.5 bazimba mu flats nga zigenda waggulu nejjukira sewage line eri connected address ziri connected amakuba agayingira n'agafuluma na buli kimu kyonna kiri gazetted bulungi nnyo ekitali mu Uganda. So wano mbula ya futi 2.5 it's okay zikola so si mu Uganda. Obeera otane gwanga myaka mjigena mu nkanga tetulina adresi. Obeera otane gwanga tetulina adresi esoma. Yes, olaje garombi yayogedde bubi fabana kutugenda nange ndi munaku ne waliwo ebintu bino okuchuka. Minister of Housing and Urban Development local councils muyina okukyusa ekintu kino eggwanga likula litugenda ku system ya nsi yonna. Mu Uganda oli akusindikira location nebula ne gogo negwena okuzunzibwa no bansi sikyategera kati wano siriwo kati goma ni weyongereyo. Ekitali mu nsindira oli akusindikira location n'otambula nga ne ku simu ogiraba n'otuukira naga nti obapadde weewano tovaawo n'okuba essimu n'omugaa nti ndi wanakola dinisa ng'akola wali mu Uganda bagikuwa otambule. Mu Uganda bakusindikire gundi location otambule olabe. No guleta kandeka tukuli kubo. Tekuli na ambulance weyita. Tekuli fire brigade weyita. Gwanga miaka 5 plus temuina adresi. Gwanga miaka 5 suwejira ni kwa kilometers 5 nga yonna nfu. Nga nfundikira. Muzadde munanga ali kuno. Naye comrade one munanga ali kuno. Bwoba olina omwana gwoweerera ng'omusasulira ssente buli lwakomawo nnyo ewaka nga amaze okusoma omwana oyo fubanga nnyo omutuuze alowooze ekintu ky'alina okwekolera ng'omuntu ku lulwe ebitabo biri bimuyambeko buyambi okubanga amunyunguza obwongo ku nsinga gyeraga nkiddamu gwe muzadde munnange nga nfundikira bw'oba oyina omwana ng'asoma buli lwakoma omuluwumula tuula n'omwana oyo otandika omuteekamu embeera emugamba okusoma osoma naye soma ng'okimanyi ky'olina okwetandikirawo omulimu kagube mulimu gutya temusomesa abaana kufuna mirimu musomesa abaana nga balina kwetandikirawo mirimu nkiddamu buli mwana lwava ku ssomero mutuuze ombuuze omugambe nkusomesa naye kozesa nnyo obwongo bwo ng'olina okwetandikirawo omulimu muleme kusomesa abaana nga bagenda kunoonya mirimu egitaliiwo. Okusoma kuli ebitabo basoma asoma kunyumuguka bwongo. Esente ez'omwezi zibakuwa buli mwezi sente ezo tezisobola kugaggawaza wadde okwongerako okujjako okuleeta stress nti bajja kirako nje baga nti tukugobye ku mulimu otandika okulwala ebirowoozo
nenga ogenda kudda ofuna wo omulimu nze naawe ayogera wano e Kampala omuntu sente zitandikirwako okukola nga bazikuwa omusala giri emitwalo 25 kwa 3 afunye ogwakakadde mukama yamanyi naye emitwalo 25 egitandikirwako ze sente mmeka mu bulamu bw'omuntu ze sente mmeka ezitandikirwako obulamu bw'omuntu emitwalo 25 tula n'omwana wo otandika nga nti yesi nkuweerera osoma naye tuwagala tutandika ekintu kino mu bwongo kiki ky'osobola okukola ky'osobola okwetandikirawo eyo periodi gy'amala nga azze mu luwummula abe ng'osobola ekintu ekyakyeteeka mu bwongo ti sente z'omusala tozigaggawaliramu tosobola kukulaakulako sente za musala n'omulimu si gwa kitaawe enkya bakugoba enkya bakugoba era gwadde ebibooziboozi mu nsoma ngenda funa mulimu nnyoka kulyetinze emirimu emeka kitawa kulyetinze emirimu emeka tegiriiwo kati gobona odda mu kintu ekyo nga golooza nti osomesa mwana agenda noonya omulimu sente zikwato zigule muwogo n'empuuto b'emmamba ozirye bw'oba tosobola kubulya mwana okutandika kutegeera magezi ago teri muntu akolera musala agaggawala taliiyo ate omulimu nga si gugo bagenda kugoba anytime ofune ebirowoozo olwale ate buli lunaku ensi ekyuka mu ensi mu kukyuka kikwetaagisa okuddamu okwongera ku bitabo ofuna omulimu ogwo omulala ne bannannyini mirimu bazaala ne bannannyini mirimu bazaala balina ab'eŋŋanda abako n'emikwano musomese abaana obuntu bulamu musomese abaana okukwata empola musomese abaana okufaayo ku kye bali kambuukire jjajja waabuukidde weekanga omenyese engalo zino muziraba tezenkanankana ne bwe zeegatta zikola ekintu eky'amaanyi mutandika okubuulirira abaana mubateeketeeke bwe munaabaleka bagende ku sipiidi y'ensi nga bweri mugenda okuzaala ababbi bulijjo nsiiba nkibagamba nti the more you spend much than you earn you become a thief the more you spend much than you earn you become a thief bw'otandika okusaasaanya ssente nnyingi z'otayingiza oba ofuuse mubbi mumanyiza abaana embeera yonna eriwo nti ekiriwo kyekyo ekitaliwo kiba tekiriwo yesu asomera mu buso omwana asomera mu tiles watambuzanga bigere mayiro 5 ng'ozikuba 5 ku magenda 5 ku madda ze mayiro 10 lunaku ng'omwana omufunidde boda emusomba oba emotoka emusomba omwana oyo endowooza esiiyemu neeyo omuteekamu ekintu yes at that particular moment kituufu nnyo kirungi nnyo naye oba omuginya oba okitegedde yesu gwe wasomeranga mu busamu amalanga ebibiina ne mutwala amalagala ne mutwala n'ebisiriizo okuba okusiimula blackboard yes kirungi kati abaana basomera ku projector which is more advanced kituufu nnyo naye omwana oyo ebintu byakola tebigenda muzimba mu maaso bwongo tebigenda muzimba mu maaso bwongo gwe okutegera nti n'emmotoka ekuwanga efudde otula mu mmotoka luteka mafuta n'ovuga enogenda edduka bannaye nagula emmotoka etandika okupipiraga emmotoka ate ebadde ki n'otandika okutegera emmotoka naye ekoowa kati nkubuulira tuuza omwana wo mutuuze abaana bammwe mubalage ensinga bweri mu Uganda empya buli kimu kigenda kwekola kyokka as long as nkuteeseteesa abaana bammwe kankweko ekyokulabirako China balina akawumbi kamu plus ak'abantu balina akawumbi kamu plus ak'abantu naye abantu basinga obungi bali self employed bana bajja mu Africa baziba misango these are criminals
obo kitegedde abamona akitegera China balina akawumbi kamu plus naye abachina basinga obungi bali self employed wadamba bakozesa mu factories kati abajja mu Africa mwita ba investors n'abajira kuba criminals babasindike no kumwala bibalinozo byabwe the same way president kubazungu n'abayindi abayindi abasinga obungi bali self employed wadde lya bakola mu companies n'abakola mu bintu ebira bakola mu factory naye abasinga obungi bali self employed lwaki balanga omulimu e India mu company omulimu nga gumu ne bafuna application emitwalo 10 ekitono nnyo buli yakoze application aina diploma abalaba ina degree abalaba ina masters bona balumbe mulumyo ogo ne Uganda gye giri kyatandika oyagala kufuuka musiru nawo bere mu mbeera yo batasobola kutandikawo kintu kyo nawe omwana oyagala muteeka mbiri balanga omulimu gumu omwana oyo yegatte mu mutwalo gw'abantu ogenda okuwandika ebbaluwa esaba omulimu ogwo nga n'omulimu ogwo mu Uganda bagenda okugulanga ng'omwana wa human resource yagusabye ddala yagufunye dda mu Uganda bagenda okulanga emirimu ng'olwedde giri occupied kiri bakiteekawo for formality kitegedde mu Uganda bagenda okulanga emirimu nga bakiteekawo just for formality kulaga nti balanze emirimu already emirimu giba giri occupied nga n'abakozi mwe bali bakola achiwakana mugamba mu comment section si kituufu bagenda okulaga emirimu mu Uganda Revenue Authority nga n'abagikola batuuseyo dda gye bali wabula mwe babateeka ku interview mutuula abantu nga 3 ne mukola interview ne bajjamu n'abantu 10 nti baqualifyinza okufuna omulimu ogwo n'olinda wiiki esooka wiiki ey'okubiri n'eyokusatu mwezi ne guggwako n'obivaako kumbe eri baali mu kukola lwaki kubanga temubuulidde bannakubateekateeka video ewedde mukama bankuumire bwala mwonoleka abeetikke nange bwala nyonoleka ntwale bwente bwe mbyogera obudde ne butuuka buli omu n'agamba ekiddako mukama bankuumire atakuumira mpeera mweraba video ewedde